الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله. فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. كما تقول الله جل جلاله oyo Allah atuwadde obulamu obuyimirizaawo essala ey'amaghrib yomwasaba Allah subhanahu wa ta'ala obulamu bwakyamulekedde Allah amuwe okukoleramu ebyo Allah byeyeetaaga min a'maali saaliha. obuwangazi Allah bwakuwadde bubeere bwakulongoosa mbeera wakati wo ne Allah azza wa jalla. tule kubeera bulamu bwakwonoona. kigambo bulamu abalongoofu abaakulembera baagamba alhayaatu obulamu bwolina hiya amaluka byemirimu gyo. maana olongooseza obulamu bwolina n'ebisigadde byonna birongooka. olyono obulamu bwo bugaana okutereera n'ebisigadde byonna tebitereera. ekyo Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna tule Allah ebbanga ly'obulamu waffe bwatumakiridde bubeere bwakulongoosa. olwaleero musomo gwaffe tugenda kwejjuganya ku nsonga ey'enkaaga-mu-ttaano ekaffe ekiyitibwa sababa للنجاة من الناس.
nadukola tabulu tukimalako tukwate ekitabo ekirala okwengayiringa ku dini ya Allah. Ensonga y'enkaaga mu ttaano y'olwaleero biizinillah eriko okugamba nti an tas'ala Allah aw an tas'alu Allah alwasilatu linnabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, okusaba Allah ekiyitibwa alwasiila eri omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Okusaba Allah ekiyitibwa alwasiila ekisabira omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. حديث ابن مسلم من بكى محمد صلى الله عليه وسلم يقام به إذا سمعتم المؤذن بويرانغا ومؤذن ويتو مكوزي فقولوا جامبا مثل ما يقول إنسان لقمني بمكوز جايوجنسي bw'omala okuyogera ebigambo ebifaanagana n'eby'omwazini byayazinye summa صلوا علي ثم صلوا علي oluvannyuma onsaalire. فإنه mazima ddala man صلى علي صلاة oyo yenna abansaalidde olusaalira sallallahu alayhi biha 10, Allah yamusaasira ensaasira 10. Thumma oluvannyuma lw'okunsaalira sallu llaha liya alwasiila, nsabira eri wa Allah ekifo ekiyitibwa alwasiila. فإنها منزلة في الجنة، فإنها مزمة كيفيتو كريم الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، تشيبوانا ممدو مبدبا الله، لا تنبغي إلا لعبد تشيبوانا موكجاكو تكونمو أمدو مبدبا الله، وأرجو إلى أن سوريلا أنا هو نسوريلا أنتنزي نجنشو. فمن سأل لي الوسيلة وهي الناس ليه كيفيتوا الوسيلة حلت عليه الشفاعة، أبام زوجنا لويا أجل مولد يوم القيامة. حديث المسلم، حديث المسلم، حديث المسلم
نبي الله صلى الله عليه وسلم أتقاني إذا سمعتم المؤذن بولي لانغا المؤذن ومكوزي فقولوا دموا جامبا مثل ما يقول المؤذن مثل ما يقول إفاننا ليبيو مؤذن بيا يوجد ثم وما قدامه بجانب يوم عزيمي بيايو جبته ثم صلوا علي أربع موساري واشو مساري فإنه مزمدل من صلى علي صلاة مزمد مدوان سبيلا أو سبيلا رمو صلى الله عليه بها 10 مزمد الله أموانككم وبا أمساسركم ثم oluvanyuma lw'okubeera ng'omaze okusabira omubaka wa Allah kitegeeza nti omala okwanukula ebigambo by'omwaziini hadiisi eno giteeke mu nkola ejja egoberegana agambye nti idha sami'tum almuazzin bw'owulira omuki omwaziini faqulu mithla ma yaqulu ddamu nga bakoze atya nga bwagambye ekimu epointi nkulu okimanya kitegeeza nti azzeemu nga bwayogedde omwaziini summa oluvannyuma oyo amuzze nga bwayogedde summa sallu alayya oluvannyuma asalye omupaka wa Allah oyo azzeemu ayalukudde omuki omwaziini byayogedde kuzeeyo ebirowoozo ku hadisi mpaka wa Allah eri muslimu bw'owulira omwaziini ng'ayaziina yogera ebifaanana eby'omwaziini byayogera bwe bigwa amaliza okwaziina bw'abize ayogedde ebigambo by'omwaziini byayogedde thumma sallu alayya sali omubaka wa Allah allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim ngajegera kajekoma lwaki omusabira fa innahu man salla alayya salatan mazima oyo amusalidde olusalira sallallahu alayhi biha 10 ya Allah musaasira ensaasira 10 omala kuddamu bigambo bya mwaziini n'osabira omupaka wa Allah epointi 2 nkulu nnyo tutegeera mu hadiisi ثم oluvannyuma kubanga waze mumusabira ثم صلوا الله لي الوسيلة وإما مساليري ekifo ekiyitibwa alwasiila akisabye paka Allah yoyo yawulidde omwaziini n'addamu ng'omwaziini bw'ayogedde n'asabira omubaka wa Allah oluvannyuma n'amusabira ekifo ekiyitibwa alwasiila اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة
وبعثته مقاما محمودا الذي وأتى إجا تجيزا ثم صلوا لي الوسيلة من سبيلا اكفو اكيتوا الوسيلة حديث nzabirikkiriya nti omaakuli omwaziinyi n'omwanukula omwaziinyi byayogedde kimu soza nti gwata mwanukudde okoze otya tolimu ekyokubiri musabire ti allahumma salli ala muhammadin paka gye bikoma omusabira musabire ekibajibwani alwasiila enkola eri ku faalo ne ku voice of Africa nkola nsobi وقبضيا اللهم صل على محمد اللهم رب هذه دعوة تامة سبق الله أتقامبيا ديا أتقامبيا ديا أبدا مستوديو أبدا بيقامبيا yatugamba nti abadde mu studio basaliddwa mpaka wa Allah yatugamba nti nsobi hadithi tutegeze egamba atuwadde ensonga omuntu amusali agamba nti fa innaha olwokubanga mazima manziratu ekifo ekyo fil janna kiri mu jjana la tambaghi tekigwanamu illa liabdi ojako omuddu min ibadillah baddu ba Allah wa arju abakallah nti wa arju nsuubira ana huwa nze an akuna ana huwa nze agenda okibaamu ekyo kinsabire nakuwa nti faman sa'ala liya alwasila yenna nsabire ekifo ekyo hallat alayhi shafaa amaze okufuna looya kwewangulira akasibwako okumuleeza yamala qiyama kigambo kikulu hadithi ya Muslim erimu ebigamba bisatu tusala okuba nga yenna ayeegomba bifuna byonna byonsatule togeza n'ozimbeya uyinza omwaziinyi ddamu nga bwayogedde omwaziinyi naam omala okuddamu yayogedde sabira omubaka wa Allah allahumma salli ala muhammad paka gye bikoma okusobola omubaka wa Allah musabire ekifo ekiyitibwa alwasiila اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته تقام الوسيلة الوسيلة eyo ensonga enkaaga mu ttaano mu nsonga zikyasanze naawe omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala kusaba Allah ekibi ekiwasiira nosabira mubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama hadith ebinajaayo ehadithi buli omu nze naawe tugiseeko ebirowoozo tobabulizi muhazino bw'osirika nomagazi Allah rabba hadhihi nudda hadithe ngeri bisatu erimu okubeera ng'oddamu ebigambo by'omwaziinyi nga bw'abyogedde ekyokubiri erimu okubeera ng'osabira Allah omusaalira allahumma salli ala muhammadin kajikoma olina okubeera ng'omusaalira ekifo ekibwa alwasiila yeggulu esembayo nobanga okabalinze enkola
era ng'ofunye okatiibwako okubeera nga nalooya afuna looya oyo alina okubanga ebisatu byonna ng'abiziize wamu fahadi bimeka bisatu olina okubanga obiziize wamu kuddamu asinyi byayogedde mpaka nga kumusabira ekyokusatu kubeera nga omusabira ekifo ekiyitibwa alwasiira ezosogetegeza bulungi era kuyinza kumaliza inshallah maze okukwatira biizinillah nsogera nabankega mumukaaga man ala thalathu banati fa ahsanu ilayhim oyo yenna alira thalathu banati abaana basatu ab'obuwala banati awala fa ahsanu ilayhim nalongoosa bulungi era nabameka eri abaana abo abasatu mpaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yagamba ku nsonga eyo laisa ahadun min ummati yaulu thalathu banati au thalathu akhawati fayuhsinu ilayhim illa kun lahu sitran min an-nari فاللهم ارزقنا الرحمة والرزق بناتنا صلى الله عليه وسلم ليس أحد تريو أمومه أحد تريو أمكبينا مؤمة يانجي yaulu alabirira alera abudabuda salatu banati abaana ab'obuwala basatu nga babo bameka basatu abaana ab'obuwala au salatu akhwati oba bannyoko bameka basatu basatu bameka basatu noba lera noba kuza fayuhsinu ilayhim nolongoosa gye bali abaana abo abasatu illa kun lahu sitran min annaari kujaho bagenda kufuuka kisiikiriza kyo oba roadblock mu kuyingirako omuliro mpaka akugambye bwakuwa abaana basatu ab'obuwala n'obalabirira bulungi oba bannyoko basistaazibo basatu nolongoosa nnyo gye bali naye nga tebayagga omwana w'omusiraamu omwana w'omuwala kasa nti aliko y'omu ku Allah mpaka Allah byeyogerako kiri ku mwana muwala Allah bw'abakuwa basatu n'obalabirira mu ndabirira esinga okuba ey'oluvunaanyizibwa ennyo omwana ow'obuwala n'omulabirira mu ndabirira esinga okuba ey'oluvunaanyizibwa ennyo basatu baana bawala oba bagandawo nga baana bawala ne balera mu mbeera esinga okuba ennungi illa okujjako abaana abo kun lahu bagenda kubeera roadblock min annaar mu kuyingirako omuliro kigamu ki Allah talina hadisa ntemuli mukaluko konna erimu nsonga emu egamba nti man laisa ahadun tewaliiwo muntu yenna
من أمتي مؤمة يبقى الله يعول 3 بناتي ألا الذي يبان بسة باب ولا أو 3 أخواتي وما بسة باب لنزي بسة باب بنيكو فيحسن إليهم نولونغو سابلو نوبي سابلونجي إلا أكجاكم مناتو كن له بيقوية جوري سترا من النار عودي بلوكو وكم جهنم وكتان جري وكميلا عنها وينجري وكيو جهنم كما قال الشيخ نمري زين سوى يقمنتي فاللهم أرزقنا الرحمة والرفعة بيننا بناتنا وأخواتنا يقول لك يا شيخ السوية الدواء إجابة اللهم ارزقنا يلا أقول الرحمة وبالتافزي والرفعة نبقاتان فلا بناتنا إلى بناتي أو بولا وأخواتنا إلى بناتي أو بوليزي نسونغا يا قبيلة بان بابولا بكا الله بيلامك كجنا biyambika konti abaana ab'obuwala b'obiburoko eri abalabiriddwa obulungi okubeera nga abaana abo okubeera nga bakutaasa jahannam engeri ginayesibwa Allah subhanahu wa ta'ala ekiri ku mulenzi tubalaba nti kiri enkola ya jahiliya mukubeera nga abaana ab'obuwala babeera mu mbeera nga nti baana bimpemempeme bazadde ekintu ekiri awo sine mugaso naye omwana ow'obuwala hakkuze mpulirivu obulungi okusinga okusinga ez'omulenzi gw'olina okubeera nga oyisiza ddala mpisa esinga okuba ennungi okubanga omulabirira mu ndabirira esinga okuba ey'obunaanyizibwa obusiraamu bwawa ekifo ky'amaanyi gaddere gye bwateekamu omwana ow'obuwala era omwana ow'obuwala yenna Allah gw'aba amuwadde okumwevuma olw'okuba nti golaba boolabako mu bagabo enjawulo nti babayigganya babatawaanya nobanga tosaba kutegana mwana wa buwala eyo nsoli soyina okukola kubeera nga osaba Allah subhanahu wa ta'ala akuwe ezadde ery'obuwala ate akuwe obusobozi ebirabirira mulabirira ekisinga okuba ennungi kubanga biriko ejjana baimma bangi nga abaana abawala kinsongaku gye bali imamu abu hanifa maama we mwana abu hanifa lwaki era abantu bangi bwazaala omwana omuwala nga gwasookedde abanga yazadde ekisiraani eyo nsoli teekateeka omwana omuwala muteekateeka ekiyoku ennungi ayinza okuba nga omwana omuwala oyo Allah gwakulembeza okuwa nga saadatuka
okuteerako mu nsi kuyinza obutakoyo omwana omuwala wakimanyikiddwa kirimu kiri automatiki ti omwana omuwala kasitaafumbirwa ebirowoozo byonna n'azaala omwana ebirowoozo byonna bidde eri bazadde be yinje omanedda hatta n'omulenzi kyewunyisa omulenzi awasizza omuwala alema okulabirira efamire eyamukadde be n'alabira efamire ate yaki yamuwala lwekyo ggwe akakkanya omwana omuwala mwasi oli mubi olimu enkola ya jahiliya eyokutamanya mwasi omwana obuwala wa bbeeyi eriko mmeeno omusomesa obusiraamu n'omusomesa omulenzi maryamu azaala nabiyullahi isa muwala ومريم أزلت إمران مولا إمران أباني وشيكي ومنا مولا أينا ذري مسلم ينمي ينا أمنفيا ينا أمككنيا أباي موين قوى الجاهلية Baraba nze nganze Muhammad wamwe nze so Allah ashikunire mubyensinga so Allah ampe ero busobozi kubyo ng'abipadde yezadde ly'obuwala kuri Allah waba wampadde nampa obusobozi obalabirira balikejjana abazi benenjogera netegeera ekikafiri ti omuntu bw'azaala omwana omuwala tyaba azadde malaaya tegeera kikafiri si ya musiraamu ti omwana omuwala talina vayu tasoma na abantu abamu abaana abawala besomesaako naye ng'abazadde baabwe baabale tebasomesa luzungu wadde eddiini kagamba nti omuwala tena mugaso musomesa obusiraamu somesa ebyo ebyensi lwaki agenda kuzaala abaana abeere omuyambi w'abaana bale okuzaala agasosiyete y'obusiraamu abange okulabirira omwana omuwala Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti singa Allah akulabirira abaana basatu ab'obuwala noyesa bulungi nobalabirira mulabirira ensinga okubeera obuvunaanyizibwa oba bannyoko babiri ab'obuwala noyesa bulungi mwasi yagamba sallallahu alaihi wasallam mwasi banakubira abantu abaana abo okubeera lukomera bro okubeera nga oyingira omulimu gw'ekitiibwa Allah okutaasa omuliro oyingira ejjana ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kamalirize ensonga eno bwetyo lwaleero tugikuumiikiriza na nsonga yakubeera nti okulabirira omwana ow'obuwala abasatu Allah wabakuwa niwatulina noleta bulungi ebisimukubayo obuvunaanyizibwa enekiriyo kyonekitiibwa Allah tuba Allah tuba okubeera nga tubakira bulungi tubasaasira kibala nti omwana w'obuwala mu busiraamu teyetikka mazzi olulimi omwana w'obuwala gyatakola gyonna emirimu gy'amaanyi omwana omuwala gyonna emirimu gy'amaanyi kishabye obusiraamu temukkiriza zikola lwekyolongosa gyali omwana w'obuwala obeere nga
osuubira ejjana ekitiibwa Allah era ng'osuubira kutaasibwa omulimu ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga enkaaga mu musanvu yagamba kafaratu al-yatim. Kafaratu al-yatim. Kafaratu al-yatim kulabirira omulekwa, okuyita bulungi mulekwa, okubudaabuda mulekwa. Lwaleero ibaada eyo bangi muffe twagyetamba. Ibaada eyo ey'okulabirira bamulekwa. Ma huwa al-yatim? Ani ayitibwa mulekwa? Mulekwa y'oyo avuddeko obulabirizi bwa kitaawe mu myaka egy'obuto, nga kitaawe ajulukuse mu bwenzi abadde Allah kwabadde ayitiza nga yabadde amulabirira, Allah n'amutwala ng'omwana ono ng'emyaka gye mito tanneetengerera kutandika kuba nga yeeyimirizaawo. Kubanga ye mwana aviiddwako taata we, so si maama we. Taata we ng'akoze atya? Allah amugjeewo ng'omwana ono ali mu myaka gya buto. Tewali abadde amulabira omugaati, abadde amulabira school fees, abadde amugulira akasaati, abadde mugulira ku mata. Allah amugjeewo. Bw'amugjawo ng'emyaka gye gikyali mito, oyo mubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam hassa alayha bwe yakatiriza n'alumisa amannya amagego n'alaga nti omuntu yenna alabirira mulekwa, ayita bulungi mulekwa, n'amubudaabuda, agenda kuba naye mu jjana. Abantu baba tulina bamulekwa maka gaffe, tubayita mu mpisa esinga okubeera embi. Buli kimu kyonna okimutikka noba nga bambi ye kuba mulekwa ye muntu asinga okubeera sensitive, gw'olina okubeera nga ofaayo nnyo okubeera nga mugoberera. Abaana be batera okubeera nga bafuna gwe by'oyagala bafune, yandibadde nga mulekwa olwo yakulembezebwa. Lwaki? Omugyemu elementi eri kale nalonga singa abaddewo nange naalibadde bweki. Olwokubanga omusembyayo tosembyayo mulekwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yanyikira ekiyitibwa mulekwa, nagamba nti ana wa kafiru yatini lahu, nze n'oyo abudaabuda ayola mulekwa
أو لغيره فهو ملالا في الجنة دينا يوم الجنة ومبينا أبو داود ملكوا bagenda kubeera n'omubaka wa Allah mujjana w'ekitiibwa Allah hadisi man yagamba nti faman arada suhbatu nabiyi sallallahu alayhi wasallam yenna ayagala omukwano nga gwa nabi muhammadi sallallahu alayhi wasallam في الجنة مجنة فعليه أن يكفل يتامى أي سبلونجي ملكوا يناغر أفضل ومكوانو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ملكوا سبلونجي ate muyise bulungi osuubirayo nti ayina omugaso gwogenda mufunamu gwe no ku nsi kubanga omugaso gwemufunamu ogufunye ku nsi alhamdulillah kubanga togufunye ku nsi gerinde ekinene mu binene nabbi yakugamba kubeera naye mujjana tewakisinga ekyo kubanga mulekwa buli kimu okimuwa nobanga gati kamulabirire naye bw'anaaba akuze ate kwaki kufaako eyo nniya nfu mulabirire na nniya egamba nti omubaka Allah yagamba nti ana wakafiru yatimi lahu au lighairihi fi ljanna dinara arajia mulekwa aita bulungi mulekwa obata kali mulekwa bagenda kuba n'omubaka wa Allah mu jjana mulembwe nawe nahitaji tulimeta kulejenaji wa Allah ekkubo lirimu kubeera nga tuyisa bulungi obaako ne mulekwa makaago mulekwa sadaka baraka fil manzil yemu ku nsonga eritabaka ewaka n'okubadde aliko ebigambo bingi aliko embeera nnyingi naye wakasabakasa nti buli kyonna ekiriko ejjana olina kumeza manyi magego nkaddamu buli kyonna ekiriko ejjana olina kukiza manyi magego okirabanga gwe ekyangungu naye nga buli kyonna omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam kyeyatuko nti kiriko ejjana ng'okuyisa bulungi mulekwa aviiddwako taata we ng'omwana oyo akyali muto n'omulabirira bulungi n'omubudaabuda n'omuyisanga kitaawe bwe yanimuyisizza tosuubira mu nsi nti omuleko ono ajja kukusasula oba akusasudde alhamdulillah takusasudde gwe ekizo ekyobakolerera muddu wa Allah ali wano longoosa gyali osuubira mpeera yajjana nakubeera wamu na mubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam nanti yagamba nti ana wakafiru yatim lahu au lighairihi fi ljanna nagamba nti faman arada suhbatu nabii sallallahu alayhi wasallama jinnaka wamukolobole Muhammad sallallahu alayhi wasallama fi ljanna mujjana فعليه تلك له بيرانغا أن يكفر يتامى أي سبوزي من إخوة والتواليتون لنشكر الله كلنا نسجيهم من إخوة والنوى مفريده وتوالي وكا وملابيه وبيه إنغا كمي سبوزي جزاكم الله سبولا جزاكم الله سبولا ملاموبو
nga ekyo Allah tajja okusinziira okuwa ejjana ojja okusinziira okuteeka mu kifo kyekimu n'omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam tujjakoma obaali biiznillah taala soba Allah subhanahu wataala tugase n'ebyo olwaliro etusomye ensonga zibadde ssatu. Ensonga esooka tugambe nti okubeera nga ebbanga lyonna obeeramu abo abasabira omubaka wa Allah ekifo ekiyitibwa alwasiila kikulu nnyo mu nsonga ezina okutaasa omuliro gwa Allah kimize ejjana ya Allah mulimu okubeera nga alwasiila kusabira omubaka wa Allah ekifo ekiyitibwa alwasiila. Ekyokubiri omubaka wa Allah atugambye nti oyo yenna alabirira bawalabe babiri, Allah akuwadde bawalabo babiri nobayisa bulungi abaana abobuwala. Kino hadithi egamba bayisa bulungi kiri mu kirala, bayisa bulungi abaana abobuwala. Gezaako nga bw'osobola okubeera omwana wo owobuwala owatta omuyisa mu mpisa singa okubeera obuvunaanyizibwa kubanga aliko ejjana eyitibwa Allah. Bamugera egamba nti omwana owobuwala kisiraani kibayinzadde malaaya kibayinzadde biki owattu omwana omuwala wa mugaso nnyo mu umma eno era aliko ejjana singa obeera olongoosezza gyali. oba si kyekyo Allah tabakuwadde gezaako nga bosobola okubeera nga bannyoko ab'obuwala bakusaazibo bayisa obulungi ennyo ddala mwattu abasatu n'omuwatu Allah yagamba nti bwekikola oba ofunye tosunifuga nti Allah akutaasa omuliro n'ebizibu ekyenobekibwa Allah. Nesembalira akugambye nti okuyisa obulungi ayitibwa mulekwa. Mulekwa yasembyeyo muddaluseffe olwaliro biidhnillahi taala tuli ku nsonga ekinaana zitasanze naawe okujumbibwa Allah tuyingire ekyenobekibwa Allah. Ensonga enkaaga mu musanvu wekyokutukulikidde tujja kusinkana Allah n'abakkiriza twakira obulamu bayidejja insha Allah tulabe ate Allah zanaba asobozeza. Barakallahu fikum. Subhanallah walhamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.